Muri mu bbula ly'empologoma. Bbula ly'empologoma. Ani muzinoonya. Tuzinoonya. Gwagirina. Leeta empologoma. Togireeta na buleesi tugwe tukugambe. Nina empologoma. Manya wali empologoma. Waliwo ebipologoma byange bito. Oba oli eyo nga wasanyusa olwakuba David Lutalo show yafudde. You are simply, I don't want to use one of the words that I have in my head. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mukwano gwange akatali kabbe eggumba suula mulyango abasidde omusunsuzi linnya lyange agaliwo ye YouTube channel. Njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School Buwama. Tugamba nti kulye katebo kilometers 2 okuva ku Masaka Highway emitwalo 65 jogera masino kubanga osasulanga school fees ate nga lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7 engeri gye liri nti lya kisulo teweeralikirira bya mufaliso omwana agusanga ku ssomero mu bufo oba bulala ate mukadeke kamu kange ne maso kutegeeza ku Nebo Tours and Travel bagamba bagenda kuyamba okulambuza Uganda si ye yokka n'okulambuza ensi yonna woyagala ogenda bakolera hotel booking bakolera ku bya passport ku bya visa air ticket byonna bakuyambako okuba nti process ogenda maso okuba nti ogiyita musobolo basanga mu kibuga Kampala ku New Pioneer Mall room number PH42 ne mugenda maso n'okuba nti ebigambo mubigamba Mwami Obote buuza ku bantu tugambe ebigambo. Mwasuze mutya mwasibye mutya yonna gye muwangaalira manye nti waliwo abatulaba okuva emitala w'amayanja kati bayinza okuba bukyabuki oba bukedde oba tebugenda oba buziba so mwasuze mutya mwasibye mutya buli omu gy'owangaalira mwebala abatuusa abalina emirimu gye mutuusaako engalo. Tugamba nti abo bonna abalina bye mukola mubikole n'amaanyi ate mwongere ddala okukola abatanafuna byakola mulwane nnyo okulaba nti mufuna ebyokola. Nze Samuel Kalungi gemanya gange era nga nsanyuse nnyo okubeera wano. Kale, thank you so much. Olunaku olw'ejjo tulina story gye nayogeddeko just katono as an introduction. Ne mbagamba nti waliwo obuwumbi 10 obwetaagisa ekitongole ekya UWEC beetaaga obuwumbi 10 okuba nti bubayamba okuzaalisa empologoma oba Uganda Wildlife Education Center could it be the full gundi nga beetaaga obuwumbi 10 okubayamba okuzaalisa empologoma. Olw'ensonga nti empologoma omuwendo gwazo gukendedde mu mwaka gwa 2020 empologoma zaali zisuubira okuba nga ziri wakati wa 4-6 bwe watyo wabula tugenze otuuka mu 2024 ng'empologoma ziri 320 obwiki balina okutya nti zandyeyongera okuba nga zikendera mu ggwanga nyaffe Uganda kati beetaagayo ko obuwumbi 10 basobole okuba nti bazaalisa empologoma endala. So we nalese ekintu ekyo ngendo olaba nga kifunye reaction eyabadde nzibuzibu ku social media. First of all twagala okubeebaza Bannayuganda mwenna abali mu bitongole ebyenjawulo naddala ebyo ebibugiriza ensonga ez'enjawulo mu byobulambuzi mu bya tourism as an industry kubanga tumanyi nti tourism yemu ku gundi ku sectors ezireetera ddala kyewandiise foreign exchange eya ddala. Twalidda tulowooza nti emmwanyi oba biki and all that naye tourism is one of those ezitudisappointing nze oba ezitatulidde mu lukwe zibaddewo era ne zisobola okuba nga zibugiriza ensonga y'okuba nti akasente akazungu oba akasente akatali ka nansi kajja muki kubanga buli Munnayuganda buli muntu atali Munnayuganda bw'ava gy'avudde n'atuuka Entebbe atandikirawo okukozesa essente ye ng'agizza mu ya Uganda. Kakati bw'abanga azze n'eddola tugambe buli doola aba aleese wano buli doola gy'abaleese abaleese 138 okigedde kati oli bw'akozesa 5000 eza doola aba balekedde wano sente empitirivu nnyo okigedde bulungi nnyo oli in fact oli bw'akozesa olukumi lwa doola aba akuleetedde miliyoni 10 akozesa 5000 aba aleese obukadde nga 15 and that's a lot of money and usually abantu bano bajja wano baleka emitwalo
3 4 5 nabamu baleka n'emitwalo 10. That's around obukadde 3. Yes, that's a lot of money. Now kitegeeza batufuna abalambuzi 100 nga bazze okulambula Uganda tuba tulima ne sente empitirivu. Kakati twagala abalambuzi mu millions kuba usually bajja around thousands. Now we want millions. Now kati waliwo ebintu ebiba attracting okujja. Ebimu ku biba attracting okujja kwe kulaba ku bisolo bino live. Njagala gwa tulaba otemanye nti abazungu abo bolaba balina ebintu bingi bye bamanyi oba bye balina naye nga tebamanyi bivaawa. Abaana abazungu abamu bamanyi n'okumanya kuba kati ffe tulina aba relatives abamu oli atuuka wano ng'enkoko ye musanyusa okulaba ng'etambula awo naye ng'alya chicken era ng'agimanyi era ng'akugamba nti ye chicken agimanyi eva mu fridge. Ontegedde bulungi nnyo nga ye waasingo nga agimanyi nnyo mu ttiini wali naye nga tamanyi chicken eno waliwo agirunda n'efuuka chicken. Ontegedde bw'aba yalaba nnyo ayinza okuba yalaba ku video. So abantu abasinga ebyo bibaleeta nti tuba n'ebintu byaffe wano kati ebimu ku ebyo bibaleeta is empologoma oba ze wandise lions. Now lions it is a threat nti lions zikendedde okusinga ku ezo ezandibadde zibeera muki ze twandibadde tulowooza okuba nazo. Kakati buli zikendeera kitegeeza abajja okuziraba baba tebajja kujja tewaba business in other words. So tukubiriza Abannayuganda kubanga tukimanyi nti government yeffe naye waliwo ate abatukulembera muki mu government kati be babali mu kkubo omulanga bagamba nti bannaye empologoma zikole ki. Empologoma twagala billion 10. Billion 10 is a lot of money. Gwatamanyi billion emu ebeeramu million 10. Kitegeeza million 10 emirundi 10. Bwe bukadde emitwalo bwe bukadde tujja kusobola tojja kusobola tosobola bubalira mu bukadde ojja kuwunga bwe bukadde omutwalo gumu. That is if that is what is true. Bwe bukadde omutwalo gumu. Now those are so many millions. Kakati fe tuvuddeyo nga community expert nze nkulembedde omulamwa guno nga community expert nvuddeyo okusaba mwenna gye muli mulwane buli omu amanya awali empologoma oba amanye empologoma yonna weekola ki weeri. Waliwo abantu abalina ebisolo bino agituwe bajja kumuddizayo kasente million nga 5 kubanga we have already there is a budget. Buli ayina empologoma bagenda mu obukadde 5. Gwe bobanga oyina empologoma yoweeri ng'olina woogimanyi kuba waliwo abantu abalina empologoma zino nga zaabwe. Ontegedde nga zaabwe yakika nga empologoma yaffe yiyo okitegedde yereeta enkuba. Abantu bangi balina ebintu byabwe era abantu bangi balunda ebisolo gwe byotasuubira nti babirunda. Ontegedde ng'oli agirinaawo okitegedde kati agirete bamuwe obukadde 5. Bagirete bamuwe ssente agirete bamuwe ssente because now tunoonya lubuto oba kipologoma kito oba nkulu oba ki bazigeme bazigazeetinge zibe kubanga ekisolo kyonna ekitali gazeted ne bwe kiba kirambulwa kiba kubanga gwe tebajja kujja wano ewuwo bakulambule bulwakuba olinawo akapologomako kamu. Ontegedde empologoma gye ziri eyo. Waliwo n'omusajja omulala olulala eyatta empologoma awo era mmwe ab'amawulire ne mumukuba nnyo ne mumuyisa bubi. Omusajja yattira ddala empologoma ne mugamba mundooza yaladde endwadde nalaba abantu tebaagala Uganda. Nze mbadde nsaba bwe mba nina ewali empologoma nkuyite ng'ojje bw'omu ogitte bakuwaana. No kati gwe wuliriza ebintu byonna by'olaba ebintu byonna by'olaba olwaleero tewali yamanya nti biribaawo bisooka kubaawo naye waliwo gwe bisooka naye. Oyo omusajja yatta empologoma gwe wamulabako gwe yakulagako nti lwaki ye yagitta bano abagamba abamuwandiikako mbu empologoma yattandwadde bo lwaki bo batteyo endwadde emu. So kwali kujeregerera naye ng'omusajja yagitta but kikyengezaako kukulaga nti ebisolo bingi sina mpologoma zokka kuba katunaaba twakava mu mpologoma
tuyingire mu bisolo ebirala. Ebisolo bingi kajibe misota kakibe ki waliwo abantu abalina ebisolo ebyandibadde mu zoo nga bo babirinawa waka obanga bya kika birinawe biri obanga biri ebyo biri mu babonyabonya naye nga tebalina bagamba yetukole tutya bali mu biwa butwa. So don't bwoba olinako empologoma wogimanyi nti eno empologoma ebeera ku kyalo kuno naye nga olowooza teri gazeted kubanga ezimu ebisolo ebimu ebya zoo essaawa eno wakuba twogera ku mpologoma naye waliwo ebisolo bingi ebya zoo ebiri outside the zoos ebiri outside the game parks nga biri ebyo biri mubonyabonya abantu bibaluma abantu babitega obutwa babitta kati ate tutuuka ekiseera tutuuka obyetaaga nga tetusobola kubifuna nga biriko tutekewo ne sente nyingi bwe ziti billion 10 za lot of money zisobola okukola ekintu ekirala ontekedde bulungi nnyo kubanga bino bisolo biri naffe Katonda yabitonda. So bwe bibanga waliwo embeera yonna so tusaba buli Munnayuganda wooli naddala babawangalira mu bifo ebya saba ebyalo yalo bw'obanga olina empologoma anyway oba olina woogimanyi ng'oli yagitereka by the way gwe tolina right kuuma bisolosolo bino ontegedde naddala biri wild birina kubeera nga bikuumibwa mu game park birina kubeera nga bikuumibwa mu zoos ezaki ez'enjawulo wenna alina empologoma wenna amanyi nti waliwo empologoma somewhere bino tubyogera ono lenza biyita ebyokusaaga. People have lions. If you have a lion young or old contact us tugenda kuwa enamba y'essimu tucontactinge tugambe empologoma eri wano ontegedde empologoma yaffe yakika oba yaffe tutwaji bring it oba in fact contact us tukulabe tujje tukulabe fenaffe tujja contactinga betulina contactinga empologoma zikomewo kubanga tesaawa eno nga world gundi bagita yes ne tourism board UTB of course because the other one is under this. We are into scarcity of lions and we want lions. Muri mu bulali empologoma tuzinoonya gwagirina leta empologoma togireta na bulesi tugwe tukugambe mujje mu kime empologoma waliwo abamu ayinza okuba nga amanya weeri nga waliwo empologoma etutawanya erya nnyo obusolo bwaffe erya nnyo obubuzi bwaffe ng'oli amanyi kyawe waliwo empologoma naye nga empologoma olusi yakiggwa olusi empologoma yakika olusi kakati eyo gwe gireete ffe esobola okuba eyekiggwa ne tugiteekako taaga naye neebeera mu zoo neebeera gazeted ochegedde bwe kiggwa kyamwe kiba kyagakola ku mpologoma kijja nti empologoma yaffe hiiri ffe twagireeta ffe ab'ekika kyoba kyaki ochegedde kyegeza kugamba no gwe tolemesa Bannayuganda anti kati gwe booseka abantu bawe essimu gye balina okuba 0700 98 10 40 tokuba kubuuzabuuza bibuuzo kubanga ogamba ekigambo kimu nina empologoma manya awali empologoma waliwo ebipologoma byange bito bibino mbitunda that is the whole point. Ontegedde bulungi. Yes. Kale, thank you naye so ekyo kyokka n'ebisolo ebirala byonna makyaza empologoma kati yeriko ssente n'ebisolo ebirala byonna oba binene oba bitya oba ekisolo gwe kasooka kasa nti ekisolo kino sirina kuba nakyo mu nnyumba naye ndi nakyo kakibe kinyonyi nga waliwo kye tulina ebisolo bya mirundi ebiri waliwo kye bayita wild animals and domestic animals. Now wild birds and domestic birds. Wild birds and domestic birds. Now we have many people abalina kye wandiise wild birds in their houses and wild animals in their houses. Abamu balina license abala tebalina naye ekyamakulu mu byonna ebisolo ebyo olumu oluusi bifuuka problematic eno gye tuli n'emisota gyennyini na biki ne reptiles ebintu ebyenjawulo. Bring them to the center so that tulina chetwandiise they are well gazetted. Okay. In a place where tourists can enjoy them. Okay. Yes. Kale bwe tubanga tuvuddawo nga tukomyewo ku side ya entertainment wadde nga n'ebyo bya entertainment kubanga abantu bajja okulambula for entertainment purposes. Oh, yeah.
akawungezi k'olunaku olw'ejjo twagenze maaso n'okuba nti tufuna ekiwandiiko okuva mu kibiina kya the hairs ate amanyi the hairs kye kibiina kya David Lutalo abakiyita the hairs omuli abayimbi ab'enjawulo but David Lutalo ye mukulu waakyo mpaka nyo nnyo ebigambo by'ekibiina kale but management ya the hairs togeza kati mbadde mugenda kuddira kale management ya the hairs yafulumiza ekiwandiiko ekyabadde kigamba nti the management of the hairs music farm limited wishes to notify the general public that the Babongote concert scheduled for 27th January 2024 at Serena Hotel has been postponed due to the NAM and G77 China Third South Summit that have been taking place in the country. It has come to our notice that international delegates who attended the above-mentioned conferences are still utilizing the hotel premises, making it hard for the organizers to satisfactorily deliver a net-worth music concert as projected prior. We therefore wish to inform the general public that this concert has been rescheduled for 8th November 2024 after anonymity with Serena Hotel Management, and we are grateful for their cooperation. We extend our sincere apologies to our fans, sponsors, partners, and other protectors parties for any inconveniences caused. We therefore request that you retain your tickets until the aforementioned scheduled concert date. So, ekivulu kyabadde kyanaku z'omwezi 27 January lwe lunaku olwa Saturday okwosenkya oba week eno Saturday ng'ennaku z'omwezi 27 January ekivulu ekyo kyadde kirina okubanga kigenda maaso okubanga kitojera ku Serena Hotel wabula management ya the hairs etwala David Lutalo ba David Lutalo gy'atwala bagamba nti tebaasobodde oluvannyuma lw'okuba olukiiko lwa NAM lwe mubadde muwulira wamu ne G77 Summit ebyadde bigenda maaso n'okubanga bitambula mu ggwanga weebiriso ku Serena waliwo abakulu bangi abakungu abadde basulawo ate nga bakyaliwo so ekivulu ky'Ababongote tekisobola kubanga kigenda maaso nakubanga kibaawo olw'okuba nti wakyaliwo abakozesa Serena Hotel mu by'okusula n'ebiringa ebyo so bagamba nti ekivulu kino bakijje mu January nga 27 bakikasuse November nga 8 ovuiki nalabye waliwo abasanyuse ennyo ne bagamba watugamba tubongote toli kiddira n'ebiringa ebyo kale reactions nyingi zikyagala maaso okubanga zitambula I think okutandika nakyo twagala okusaasira gundi naye tetujja kumusaasira olw'ensonga the heirs as a company nti that was business disorganized naye ate n'aba G77 n'aba NAM nabo twabadde tubeetaaga ate tumanyi nti ng'ekyo badde twogera ku by'obulambuzi era kakati bwe babeera mu ggwanga ate naffe kitugattako because they are still spending with us, they are still doing a lot of stuff, so we think that nakyo kirungi mu ngeri yakyo Machazi nakino nakyo kyabadde kirungi waliwo era abafiiriddwa business waliwo abafiiriddwa business anti ngambye waliwo abafiiriddwa sigambye waliwo eyafiiriddwa waliwo abafiiriddwa business bangi buli kivulu ekyo we mukiraba mu abalabe ebivulu bino buli olaba ekivulu ekyo wabawo asasula rent waliwo asasula school fees waliwo asasula biru z'eddwaliro wagula amafuta waliwo abakola ebintu bingi nnyo because one kivulu like this so kyovola nti tubiwagira nnyo bigende maki mu maaso so kino ekibaddewo ekya David Lutalo twagala okusaasira first of all the heirs eyaba David Lutalo nga company twagala n'okusaasira abo bonna ababadde beesunzo kibeeramu ekigedde tubasaasira nti kati kkiriza obagaana abamu tickets bagenda zisuula machazi babakubiriza tickets ezo zikola ki ozitereka abamu bajja zisuula bajja kumaliza baguze empya ntegedde ekirala abamu tebagenda kwatendinga ate nga badde beetegese okwatendinga kuba waliwo abantu abamu ababadde balemedde muno waliwo nze emikwano gyange gye mmanyi nga babungereza abamu America baawa nga bagamba nsooka kulaba show ya David Lutalo ndyoke ninyenyonyezireyo okukola emirimu gyange nga ajja kudda ate mu December kakitegeeza tajja kuba ku show so it is really an inconveniencing a little naye it is what it is. Sometimes we let go. Kakati boddako side ene yabasanyuse kubanga Babongote balowooza nti lwali lulimba lwabwe
babo tusoka tumedemere ku kino bali tujja kubadda bali tunajjako so malirize this idea oza tetukimaze kiki ennyo ekirala kye tulina okukyogerako olusho bagisazizaamu anti kati ekirala the point is like this 27th January NAM summit starting around 28th but also olina okutegeera ne politics around it mukutegeka ekivulu kino NAM summit yali yagwa bugwi David Lutalo 27th yali alabanga okubala waliwo olina okutegeera olina okutegeera ebigambo bino amanga olina okutegeera Serena tesobola kimanya Serena ekimanya yesobola okumanya dates eziri official balina ekitongole ekitwala zi hotel wabaawo olukuŋŋaana olukulu enkuŋŋaana ezo enkulu ng'ezo olina okukimanya wabaawo enkuŋŋaana ennene like those bonge ebitongole ebitwala zi hotel bamanya nti tulina ebintu ebinene bwe biti Serena ajja kutwala part bweti mu kusuza abantu hotel yene jatwala mmwe mulina oluguudo lubi temujja sobola kufuna bakulu bano and all that so kanimbuuza mu bookings ne management ya bino ebintu kakati olina okutegeera ebintu bingi ekyo kirimu ekyo kino kigazi naye so kikutemera mu bwangu that is not part of it so kikyengezaako okugamba nti ekisookera ddala abantu baffe banafu nnyo mu programming mu Uganda as a country era eno si yesho gye basoose okusazaamu abantu baffe banafu nnyo mu kuprogramminga nti eno show yemu ku show ze basazizaamu naye show nyingi ze basazizaamu simply because of poor planning nti wabaawo ekintu ekijja olina agamba nti kubanga kino kyazze naye n'olaba nga ekyazze si nkuba eyayiikira show yaffe eyagundi eya Dr. Jose Chameleon ochekedde nga si nkuba nti oba yazze stage neegwa naye nga kiviira ddala mu kubeera nti oli ya planninga bubi ojjukira bulungi nnyo ojjukira nti waliwo shows ez'enjawulo ezisaziddwamu ng'ate zibadde zirangiddwa for a very long time ontegedde ojjukira show ya gundi ya King Michael yalangibwa for all along ne bamala ne bagisazaamu ate ne bagitwala wa ku Lido side za Lido kitegeeza ki nti bantu baffe bangi shows endala nyingi ezisaziddwamu and you know so kikyengezaako okugamba nti programming abantu baffe banafu remember shows abannayuganda ezisinga obungi zakwekandaga ontegedde omanya okwekandaga lwe Luganda oba olukutufu enkozesa badde okwekandaga kwe kugamba nti gwe lukiya gwe onepankirako gwe nga 18 kali ngenda kuteekawo show ontegedde bulungi nnyo akati ebiseera ebisinga oli ayogera date n'agyesibako naye nga tatunudde the factors around it kubanga ffe wano mu Uganda tetulina abayimbi baffe abasinga obungi bakolera ku controversies ontegedde eyo show yajja mu mbeera yagundirwa y'omwami oyo oweruwero gundi David Lutalo yajja mu mbeera yakwekandagira kuba people power kubanga bamuyombesa nnyo ku lunaku lwe yagamba ekigambo nti ye si wa munnabyabufuzi ontegedde sho bwetyo bwejja n'akuba Babongote n'akola ne concert ontegedde bulungi nnyo so G77 yali yategeerekekwa dda ng'eri mu discussion and all that oshegeera so kakati eno yali yakwekandaga kiriza obagaana senga David Lutalo tewaaliwo oluyimba lw'Ababongote teyandikoze show then because ennaku ze ez'okukola show tuzimanyi n'ebifo byakoleramu show nabyo bimanyiddwa okimanyi nti nno buli lonki ya Lutalo ebeerawa si Serena so kati this was more of a retaliation yali retaliating eri abaali bamuteekako embeera and all that which was good and bad kuba kati now we are seeing the bad ontegedde nti kati this confusion is coming as a result that programming was not in a proper manner
byali byakwekandagga Babongote n'abakuba Babongote kakati mudakola tugera kola and that's it. So and that's where the problem is. Kati bodako side eri endala bana aba Serena ndooza ata bino byonna byogamba banyomi ne baba bakimanyi nti because ogenda bakola ki kuba G77 yadde gwe mu 20 automatically nga okungamba nti omaliza G77 kwa 2023 something wakati wa banyomi kuba G77 banyomi bakumanyi bakimanyi nti olina kyogenda bakola olina okutegeera nti wano mu Uganda ebintu ebyo biri mu bookings biki tewali mateeka gabikulembera magumu gabikwatako fe wano mu Uganda oba mu nsi zino ezaffe za Africa but Uganda in particular fa mateeka tugalina ne tugagenderako okyegedde fe wano mu Uganda tulina abantu bangi nnyo oyingira ne mu hoteli n'ofuluma beyond sawa zoyina okuvaamu and it is okay mu Uganda fe tukyalina kyewandiise tukyalina ekisa n'ensa. Business to us is not the above everything. Tukyalina obuntu obwokugamba bulungi naye ate bubi. Tukyalina obuntu obwokuleka ebintu ne bikola kyo. Bulaba nti Sudiru yatugaggawalako nnyo. Sudiru oyo abamumanyi mu ntandikwa yatugaggawalako nnyo. Ye yajja ne strictness y'abazungu n'abayindi nakinga alina strictness eri weird etya. Omanyi mu strictness babbiramu. Ontegedde. Anti etteeka likugamba nti enkya. Ontegedde etteeka likugamba nti di enkya. Naye nga mu njogera entuufu enkya gw'omanyi nkya bwe buti. Naye nga enkya oluusi enkya kitegeeza today at 12 at 12 am. Ontegedde kubanga obudde bukya ku saa 6 ogwaddi ogwekiro oba ontegedde bulungi nnyo. That is the tomorrow. Kati oli ajja kugamba nti enkya tukwatagane. Ontegedde ku saa 6 akubire ogaana okukwata, akubire ku 7 ogaana okukwata, akubire ku 8 ogaana okukwata akute. Omukubire ku bwe buti agambe nti ebyo twabivuddeko dda nagambye enkya ku makya saawa zaadde 6 ogwekiro mu mateeka akusinga. Ontegedde naye mu buntu takola ki takusinga. Kati Basudiru babikozesa nnyo nga bagamba omuntu nti akuwola kizimbe kyo kyalina n'akuwola n'agamba nti enkya tujja kukwatagana ku saawa ku makya nga bwakakya tagamba na saa naye agamba nti it should be that day because that day later in that day I will travel somewhere. Ontegedde naye agamba nti but ku Thursday but it should be very early Thursday because I'm traveling that day. Nakeera ku makya nga amanyi bulungi nnyo nti alina ebyapa byo by'ekizimbe mwategeeragana sente zange ozinziriza nga 24 nga 23 ku saa 8 n'alinnya ennyonyi n'agenda. Ogenda omunoonya ku saawa nnyo ez'enkya nga 28 ng'ali Bungereza. Agandi gwenda kugamba tukeere. Nze jjo nabadde ku nnyonyi. Tinaye mune wangamba ku makya nti ku makya nabaddewo nze nninnya ennyonyi saawa 10 ez'oku makya. Ontegedde? You would have called me at midnight. Okyegedde bulungi. So kitegeeza ki? And that's how some people abantu bambe bababaka ebintu byabwe. Bo bababaka ebintu byabwe. Nga buli lwobeera strict mu system zino ezaffe oba ojja kubba abantu bamalewo. Kubanga ffe wano mu zino ensi ezikula abantu tebali strict ku kintu kyonna. Kati David Lutalo Serena yandibadde musasula okumudisorganizingira show. Naye olwokona yagikola mu kwekandagga. It is easy to understand. Kati faata abagula tickets. Nze nkwami waliwo muna Uganda eyabadde alinze show ya David Lutalo ng'afiiriddwa dollars of money ku mirimu gy'akolera nga yabasaba ng'ekino kye kyali kyamukola ki kyamusigaza. Ekyokubiri bw'oba onoosazaamu show lwaki ogisazaamu ng'eberako ennaku 2. Then ekirala preparation.
bayinzika okuba nga badde tebeetegese omuntu ali mu luumu ze eri ewa G77 tewali sheri eno wansi terina gyemukwatirako. No, anti waba agena ba okeyesa. No, don't waste time. Let me kakati kankubulire nze manyi Serena. Serena enenguudo eziyingira. Serena ena space emala. Ababagi 77 tolooza nti bali omo bali mu kwetala bwe badduka bakirira wansi bwe bayambuka. Balina rooms ze baabawa ne floors kwe bali. Era waliwo ne gundi kubanga buli floor eriko ne area gy'osobola okutuulako. They have space. Let me tell you. Let me actually be honest. They want to give them privacy. There is no privacy. Bw'ojja mu hotel tojja mu privacy. My brother, let me tell you, kati kankubulire kankuyambeko by the kino kankikuyambe n'omuntu atulaba. Babongote babadde tebali ready. Anti wuliriza babadde tebali ready. Tosobola kugamba kubanga official omukolo gwaggwa. Official omukolo gwaggwa. Kati abaliwo kulwabwe oba kubyabwe. They are officially here but bakyaliwo kuki kulwabwe. Ate nyankubulya kati nze abaddeko muzi wotere ez'amaanyi ezisinga ne Serena. Manyi nti woteri ate Serena nga Serena erina enguudo ezo eziyingiramu era nezifuluma ziri meka. Ena space emala, ena levels ezimala. Balina presidential suite eri gye bali. Tebali omonti abagenyi tebali omonti badduka bava waggulu bakirira babuke bakirira nedda. Abagenyi balina we bali balire kyenkya kyabwe, balina we baswimingira, balina buli kimu. Ekivulu kiyinza n'okwapeninga wansi ku Serena in one of the halls. Ne bali abali waggulu ne batamanya oba ne bamanya ne balaba bulabi red carpet yawo ne baka it is what it is. Ochekedde bulungi nnyo. So bano tebabadde bo bezi ready. Kino bafunye kyakwekwasa. This is PR. Eno PR. Sinti much as tusobola ochiwa obudde naye saagala gwe obwongo bwo bukulowoozese ku level gy'oliko ey'okutegeera. Bukulowoozese nti G77 ne NAM be balemeseza show ya David Lutalo. Mbulwa kuba abagenyi bakyaliwo. Abagenyi mu hoteli zonna babaawo. Ate hoteli kankubulire hoteli engeri gye operatingamu. Kati hoteli eri ku level eri ku 5 star nga Serena. Nkugambye show ya David Lutalo badde solo ku happeninga wano wansi. Ngeri waggulu ne wabayo ba president bananga gye bali. Ne balaba na bulabi bu red carpet ne batamanya there's a function. Era hoteli ekigifuula hoteli byebyo nti wabawo abagenyi bali eri bino biri eno wano waliwo conference wano waliwo kino wano waliwo show era bisobola okubeerawo n'embaga zisobola okubeerawo. So and the artist going to get affected at the end of the day? Is affected already. Naye weebuuze kiyinza okuba kimuyambye ng'abantu babadde tebajja kujja mu show. Abantu badde tebagenda kujja mu show bayinza okuba bamaze kubala tickets ze baakatundawo nga tezitaalinga na bulango ne baga lwaki twesiba ku NAM sokke ekyo kiyiike okyegedde kubanga ne bwe badde basaza mu show banditadde mu gwokubiri bw'ogiteeka mu November kabonero akalaga nti waliwo ebibadde tebigatta bingi. Bayinza okuba kati bagasse ebintu bibiri kubanga either wa abadde ajja kukola show mu November ne bagamba eno tugijjewo tukole lumu eri babongootera eri baleme bongooterawa wano kubanga wano okubongoota bano ababongoota babadde babuze tickets bo bazimanyi bakubulidde tickets meka abantu ze baguze gwolaba yeyekalakaasa gwolaba yagamba nti bannange tiketi yange kati nze ngenda kukola nti. But the communication was just released recently, so we are yet to see some. Tolina kyogenda kulaba neki nze nesho mbadde sigimanyi nako magitegeera luli ate nga abagitegeka naye kati mbadde tenagyerabira kubanga kati ffe abawagizi ba Lutalo tubadde tetumanyi kumanya nti ku Serena tetukolerayo. Atoli muwagizi wa Lutalo tojja anti kati gwe muwagizi wa Lutalo oyina otegeera communication. Anti nkugamba nti kati nze okuba ndi muwagizi wa Lutalo
nga simanyi mbadde sho sigimanyi. You're masquerading as Lutalo's fan or supporter. No. Anti ze siri fan era sibanko fan wa muntu yenna. For me, I'm a supporter. I support Ugandan music. But you're not one if you didn't know about the show. I knew about the show from the beginning. Naye kati wano mbadde sikyagiwulira. Mbadde mpulira nnyo Naamu ne G77 ne Empologoma. Sibula omulabi. Omulabi waffe wonna wooli naye nedda nga tetunaba kusiibula waliwo abakisanyukidde gwe toyagala tuboogereko nabo gwe bwoba oli eyo nga wasanyuse olwakuba David Lutalo show yafudde. You are simply I don't want to use one of the words that I have in my head now, but kifu tosanyukira nga muntu ayita mu kiseera kizibu oba alina kyafiiriddwa. Baako bubeezi kyokiyitamu. Nedda nze sisanyukiranga ku muntu yenna alina kyayitamu kibi. I can take this as I can tell you this with absolute authority. Nti sisanyukiranga ku muntu yenna oba mwagala oba simwagala kubanga alina embeera embi gy'ayitamu. I can condemn, I can complain, I can say whatever it is, I can criticize any situation as long as it is ideologically or scientifically right, but I cannot be happy. Nze ne bw'aba mubbi sisobola kusanyuka nga bamusse. Sisanyuka. I can criticize his being a thief, his what, but I cannot say ndi musanyufu nnyo kubanga gundi bamusse bagundi afudde. Much as abadde alina kyakoze ekibi ontegedde, but I can criticize kyabadde akola but sisobola sanyuka kubanga alina ekizibu kyayisemu oba afudde oba afiiriddwa oba akoze eki naye nsobola criticizing ekyo kyali because nze it is better off okkeera ku makyanga gwabadde omubbi ofuuse omuntu atabba ontegedde than okkeera ku makyanga ofudde ng'oli mubbi because bwe tugenda eri ewaffe gye tusabira oba ogenda mu geyeena ontegedde naye ate ne mu mbeera endala era kiba tekikuyambye kubanga nze gwe ongasa nnyo nga toli mubbi okusinga ongasa nnyo ng'oli mulamu nga toli mubbi okusinga okufa kubanga obadde mubbi kubanga nze nange nina ebyange ebizibu byange nange nfe ontegedde so tetusobola kubanga tusolvinga problems with other problems. Problem emwe esolvingibwa magezi tesolving bate bizibu bidala. So abasanyuse twagala bagamba nti mwakoze kibi ontegedde tosobola kujja n'osanyukira omuntu kubanga afiiriddwa millions of money. Gwe okyasanyukira wano nkugambe waliwo omuntu abadde agenda osasula school fees, waliwo abadde agenda osasula rent, waliwo abadde agenda okugira, waliwo fe abadde bagenda okuyitirawo batuuki eyo ontegedde. Waliwo abaluseke baluseke boys nze sikuba luseke boss naye nga kyeŋŋamba nti waliwo abadde bakwano baffe abadde bagenda okuyitirawo obuyitizi bayiseemu oluseke. So tetusobola kubabeera basanyufu era kyabulabe nnyo okuba nti gwe wasanyuse era bw'oba wasanyuse ng'oli eyo wasanyuse nti show ya David Lutalo bagisazizaamu nga oli musanyufu mmanyi oli mu kifo kikyamu toli muntu wa buvunaanyizibwa oli mbuzi toli muntu oli something else. Embwa twagizudde mu Bible teriimu mweri naye ebigambo abagyogera babadde basoma Bible ndala Bible entuufu bagyokya balina akatabo mbadde ne mwami Obote olunaku olwaleero nga tumaliriza abalina empologoma muzirete abalina empologoma obuwumbi 10 weebuli bw'oba olina empologoma weeri nto nkulu nkadde gwe kasooka kasa nti empologoma oba eri ku kyalo oba yammwe yakika oba yaki kuba ku namba eno 0700 98 10 40 fe tujja kubuulira kyozzaako. Otherwise empologoma zirina okubeera gazetted somewhere ate kati saawe ntwagala zizaalisa. So bwobanga olina empologoma simanyi yammwe yakika simanyi yammwe eri ku kyalo ebabonyaabonya waliwo abazina eyo mu byalo byabwe babonyaabonya eri embuzi zammwe naki mutukubira essimu. Empologoma zeetaagibwa bubi nnyo. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange AGALIWO ye YouTube channel kwe tuli Rukia yabadde ku kamera. Thank you so much.